Wow. Happy New Year. Bonna abatulaba mwebale kwambuka mu mwaka guno 2025 tubadde tugwesunze era guno gutuse. Amanya nze Jeff Geoffrey Tsapwe ku program yaffe ebifa mu bwengula wano ku Bukedde TV. Mr. Mulindwa, Happy New Year. Happy New Year. Abatulaba tusanyuse nnyo okuba nammwe mu mwaka guno omujja era tuwakulisayo yonna gye mwabadde ababadde mu masinzizo n'ebifo ebisanyukirwamu mukulikeeyo mukulike omwaka. N'abantu abamu balabye ne fireworks. Madam Hajara. Abalabi baffe aba Bukedde TV, Happy New Year. Happy New Year. Mu mwaka sijagamba nti mugukulike kuba gwabaddemu ebirungi bingi nnyo naye tugwebaliza Mukama era ne 2025 kyemanyi kugenda kubeeramu ebyamagero bingi nnyo. Tugenda ffe aba program eno tugenda kula nammwe era twesunze okubanga mutuwuliriza nga naffe tubawuliriza. Weewaawo atulaba tuli ku program yaffe ebifa mu bwengula nti oyo ayina ekisumulizo eky'omu bwengula oba mu nsi ey'omwoyo ate yafuga ne ku nsi. Madamu Hajara nga sinakuddawa Madamu Hajara kanzire wa Peter omuntu ebifa mu bwengula ogerageranya atya oba obiconnecting otya obikwasaganya otya n'obulamu obwa bulijjo nti nze akola business yange nkola bintu byange neetaaga okufaayo ku bintu ebifa mu bwengula kubanga tukimanyi bulungi nti oyo ayina ekisumulizo eky'omu bwengula yafuga ne kuki ne ku nsi. Njagala ompe ekifaananyi nti oyo ali mu katale ali mu office bino bimukwatirako wa ebyomufa mu bwengula. Ebyawandiikibwa bigamba nti Katonda bwe yali atonda ensi yagamba nti katutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe kyennyini. Nkulaba. Ekyo obw'osoma mu Bayibuli ekitabo eky'olubereberye essula ey'okubiri era n'akwata ettaka n'alibumba. Nkulaba. Bwe yamala oddibumbamu n'alibumbamu omuntu n'alyoka alifuuwamu omwoyo ne liryoka lifuuka obulamu ne liryoka lifuna obulamu omuntu n'abeerawo. Kitegeeza Peter nti ekyo kitwawula kitya n'ekisolo oba ente. Twawukana tutya n'ente. Ente yo teina mwoyo teina mmeeme teina mubiri. Mu kutondebwa mu byawandiikibwa at least eky'omuntu kirikkiriya nti omuntu yaweebwa omwoyo omubiri n'okutegeera naye bino ebisolo ebyajja kale tebyajja luvannyuma passe naye Katonda olw'okuba nti yatutonda mu kifaananyi kye kitegeeza nti ffe abantu tuli mu kifaananyi kye era nze nsuubira nti ekitufuula okuba mu kifaananyi kye bwe mwoyo omwoyo guli ekyo kyekitufuula okuba ab'ekifaananyi kyekimu ne Katonda. Nebyo okwongerezaako katono nti of course Katonda yakozesa material yaliwo nkulaba okutufuula kye tuli ate material yali ani yali Katonda. The spirit of the Lord. Omwoyo gwa Katonda gwe yayogera n'agututeekamu. So kyova olaba nti kigambibwa nti tosobola Katonda talina kyasobola kukola mu nsi nga takozesezza muntu. Nti Katonda ffe yatutonda n'atwawula bisolo ebirala. Lwaki twalina omulimu gwe twalina okukola naye. Nkulaba. Kyolaba kye bayita nti collaborating with God. Nti tugenda kuba nga tukola ne Katonda nti omulimu gwa Katonda okusobola okubeera wano ku nsi yeetaaga nze omuntu. Kyova olaba yanteekamu omwoyo gwe maybe gw'ataateeka mu ki mu bisolo ebirala okitegeera. So njagadde kwongereza ku nsonga eyo. Ekirala mpozi nga nzizeeko ebuyeeye wa Madam Hajara nti kuba kati Katonda bw'aba amaze otuteekamu omwoyo gwe mu bisolo bino ate teyaguteekamu ki teyaguteekamu jjukira amala okugamba nti bino ebisolo bikole ki
bilie nezifuuka nva otherwise wali nezifuuka enva otherwise wali batogamba nti weeridde kitasoboka nti sol byo naabiwa mibiri naabiwa neki n'okutegeera ku level ete eya wansiko netatuuka ya muntu weewaawo mukulika eyo mu 2024 enyumidde waliwo ebintu ebikoze amawulire mu 2024 simanyi kyojjukirako ku bintu ebyo ntwagala kuriletinga omuntu ali eyategeere nti mu butuufu ayina ekisumulizo ekifuga mu bwengula kituufu yafuga ne wano ku nsi 2024 kiki ekyakola amawulire example yonna 2024 amawulire gabadde mangi naye naddala ffe abalina interest abalina okuyaaya n'okumanya ebifa mu bwengula bintu bingi ebyaliwo naye nga tetusobola bimalayo byonna naye okuwaayoko example waliwo ebintu nga okuwangula kwa Donald Trump ono president wa America naye ng'ate mu kunoonyereza okwo waliwo abantu abaabiraba mu bwengula nga tebinnakola ki nga tebinnabeerawo so nze nga omuntu ayaayana okumanya ku bintu ebifa mu bwengula ekyo nenkiteekako nnyo ki essira ne wabeerawo ebintu bingi nnyo ebirala twalaba amataba g'e Dubai tulabye Silicon Valley banka eno eri mu America naye era enkulu eno gundi efuga ebintu bingi mu America the tech world naye ne tulaba nga banka eno egudde kyokka nga abantu bano abaliyo beba supposedly mu nsi be balaga nti ffe tumanyi era tumanyi ekijja okubeerawo era ne baplaninga okusinzira ku level eno ey'amagezi g'omuntu ku nsi ey'omu bwengula ey'omu mwoyo katugenda okulaba nga banka eno egudde nga nabo bagamba nti tebakitegeera Madam Ajara ontutte speed lwaki tosimbawo akati awo ku njagalo nzizeeyo wano ku America kubanga Donald Trump ono byakola nnyo amawulire ekyamufuula okukola nnyo amawulire nti nduuza y'omu ku president eyakakomawo ku ntebe ng'asoose n'avaawokko ekitali kyangu okimanyi nti kyangu osooka n'ovaayoko ku ntebe ssebo n'ogamba nti omulala agikwatemu ate n'okola ki n'omala n'okoma era kyeyoleka bulungi nnyo nti n'ebintu Donald Trump yayitamu tekyali kyangu njagala okutukubira ekifaananyi oba osiige ekifaananyi eri omuntu atulaba eyo nti ebifa mu bwengula bikwatagana bitya ne amawulire aga Donald Trump okukomawo ku ntebe oba nti oyo alina ekisumulizo ekifuga mu bwengula era yakola ki yafugana wano njagala okusigira ekifaananyi nti bino bye tugenda okulaba ne mu guno omwaka twetaaga okulaba nti oyo alina ekisumulizo ekifuga mu bwengula era yafuze ne 2025 Madam Ajara alina ekigambo kye alina ekintu kyayogeddeko ekikulu nti Katonda yatutonda mu kifaananyi kye n'atuwa omwoyo gwe tukole emirimu naye era omuzono kyayita koleba era n'ayagala nti buli ekinaaba kiguddewo kiyite mu muntu nkulaba bw'otunuulira kati ng'ako akalulu ka America omwaka gwagenda okutandika kakola nnyo amawulire naye akalulu si ke kakola amawulire naye Trump kuba omwaka ogwo oguwedde gwagenda okutandika nga waliwo emisango mingi egimuguddwako era waliwo ekifaananyi ekyafuluma nga bamutwalako mu kkomera ne bamukuba ekifaananyi ekya waliwo eyo mu America bwe bakukwata ng'ozizza omusango walina akafaananyi ke bakuba akalaga nti ono muzi wa musango bakayita mugshot kyatunda nnyo amawulire g'ekifaananyi ekyo gaatunda omuzi wa musango so gwatandikanga alina emisango ate nga si misango 2-3 nga mingi egimu emisango ne gigenda maaso bwe gityo
bamukutte amazeena ku jijo zizo bamuwadde beiro naye nga beiro wa sente nyingi ezitawulirwangako ne mu Amerika kati avuddeyo ate alaze nti naakomawo atandisa akalulu omuzi w'emisango atandisa akalulu kwegamba waliwo ebintu bingi ebyayogerwa naye ate ekyewuunyisa akubiddwako ne ku masasi asimatusa okufa mwana yamukuba essasi ku kutu naye ekyewuunyisa ng'era madamu Hajara bw'agambye nti waliwo abantu actually abamwogerako ababyogerako nga omwaka gutandika abamu babyogera nga n'omwaka tegunatandika waliwo n'abayogera emabega naye waliwo abantu ab'enjawulo abayogera kalulu ako naddala abasajja ba Katonda basinga abalaba mu nsi ey'omwoyo waliwo n'abatono abakubi bazaala babayita ba bookmakers oba bookmakers babeera bagamba nti waliwo omukisa bwe guti nti gundi ajja kuwangula bakola sente nti teekayo $5 gundi bwawangula kuwe 10 jafuna 10 oba 10 so waerawo n'abo naye abo batebere waliwo abatebereza nti asobola okuwangula naddala mu Amerika eyo ne Bulaaya naye waliwo n'abasajja ba Katonda ab'enjawulo mu Afirika mu Amerika mu Bulaaya abayogera kalulu ako nga tekannabaawo actually tukitaafu okusala ekirimi akalulu ka Donald Trump bwe weetegereza kufa abanoonyereza ku bifa mu bwengula ke kalulu akasinga okubeera nga koogerwako oba nga kalabibwa n'abantu bangi nnyo nga boogambye abasajja ba Katonda ebyo ne ba scientists bayira wabakalaba nti Katonda ki kye yali atulaga mu nsi y'omwoyo oba mu bifa mu bwengula kubanga bwebanga waliwo abantu bangi nnyo abaali boogera kalulu kano n'okuwangula kwa Donald Trump naye ate ne weesanga nga te Donald Trump teriyo president yenna ng'ogyeko nti ne America mu nsi yonna eyali ayiseko mu bintu nga Donald Trump yayiseemu naye nga abalaba ebifa mu bwengula bagamba nti wadde bino weebiri ekiri mu bwengula kiraga nti Donald Trump agenda abasajja omu ku basajja abayogerako ku kalulu ako waliwo omusajja gwe ngoberera ntera okumunoonyereza akatera okwogera ali mu Nigeria bamuyita Prophet Albert Angel omumanyiko ki nali mulabyeko yakyalako mu Uganda ndooza myaka nga 3 egiyise naye saategeera bulungi simanyi oba alina ebigambo byayogera ku ggwanga naye mumanyi nga omu ku basajja ba Katonda ab'amaanyi mu Nigeria omusajja ono musajja wa Katonda okusinziira ku yayogera kalulu kano akaki aka Donald Trump naye mu kwogerako yakongerako ndooza ng'omwaka gutandika awo ne mu makatikati awo era yakomawo n'amawulire n'agamba nti okusinziira ekifa mu bwengula ye kyalaba mu nsi ey'omwoyo nti Donald Trump agenda ku Megani agenda kumega Kamala naye akyogerako mu mwaka ogwo nga bikola ki akalulu katandise okukola ki okutambula nga batandise okwetwala onatandise okusikana onasikaza eri so oyo nakyogerako nti nekyeyongera okukakasa nti waliwo abantu abalaba mu bwengula nga example gyetuli nti abantu abo balaba mu bwengula era ne bakubuulira ekigenda okukola ki era bwe bamaze okiraba era nekiteeka nekikola ki nekibeerawo naye osi oyo yekka eyalaba mu bwengula ku kalulu ako kyetugezaako okulaga gwatulaba nti waliwo ensi ey'omwoyo era gwe ng'omuntu oyina omwoyo era oyina amaanyi agakwatagana mu nsi ey'omwoyo ey'obwengula nti bw'onaakwata ekisumulizo ekyo
ekifuga mu nsi ey'omwoyo ate na wano ojja kusobola okola ki okuwangula. Madam Hajara, waliwo omusajja omulala gwe mmanyi wano mu Uganda nsi omu naye tusatwandikire n'oyo eyali ayogedde kalulu kano. Mu Uganda nzijukira waliwo musajja wa Katonda bamuyita Prophet Elvis Mbonye. Prophet Elvis Mbonye. Naye bwe nali ndaba ku program ye nga ngoberera emikutu gye ye ate yakyogerako myaka 5 emabega. Emyaka 5 emabega we yayogerera ku Donald Trump okuwangula. Naye ekyo nze kiba kindaga ki nti abantu esoka tuze yakyogerako ki. Prophet Elvis Mbonye musobola ogenda ku mikutu gye ku YouTube Prophet Elvis Mbonye ne mulaba akatambi aka Donald Trump naye yayogera nga agamba nti akaseera ako ani ono omwami Biden, Joe Biden ye yali running nani bali ne Trump bali mu kalulu ka babita bate akamyufu kabwe nga Biden aline Sanders. Kati naye ye prophet saawe eyo ate n'agamba nti alaba nga waliwo nga Biden ate yakulira ekibiina ekyo batijjukira yayogerera bw'ato baali bakyali mu kamyufu ekitegeeza nti yali alabye ani agenda okuwangula mu kamyufu ako. Naye ate n'agamba nti naye ng'amanyi nti ono omwami Biden yakulira ekibiina kino naye ate wajja kubeerawo omukyala anayimusibwa. Jjukira n'anakwogera ku Trump kusaawa eyo ali mu kamyufu ka party ya Democratic Party alinga akuwa streamline obine ebintu bigenda tambula bitya nti ebintu bino ebyakalulu ebintu ebigenda okola ki okutambula okusinziira kidde wano nti kive Biden awangula akamyufu afike president naye nga mu presidency ye ate wajja kubeerayo omukyala anayimusibwa naye ate ngono omukyala saani si Clinton kuba kati singa yali akirese bulesaawo n'agamba nti omukyala anayimusibwa fena twali tusobola okulowooza nti ani naye n'atugamba nti naye ate si Clinton kati naye n'amaana n'agamba nti naye mu biseera ebyo ate alaba good news for Donald Trump. Alaba buwanguzi bwani bwa Trump. Naye nga jjukira eyo season Biden yali alina okufuuka ki president n'afuuka president naye nga ate ekiri ekigambo kyalambwengula nti omukyala ajja kuyimusibwa nga tetulaba kigenda kutambula kitya. Naye tugenda okulaba nga Biden tanaana kumalako ttaamu ye ng'agamba nze mbikooye ekintu kinzitoye ekintu kitadde n'akiwa omukyala. Tugenda okulaba omukyala ono ng'akola ki ng'ayimuka omukyala gugamba ye Kamala Harris. Kati tugenda okulaba for Donald Trump okufuna obuwanguzi bwe yali alabye ekiseera ekyo omukyala ono yali alina okuyimusibwa but lwakuba yali akirabye mu bwengula nga tewali kisobola kubeerawo nga ono Biden tasobola kudda ate yeesimbewo kuba olwedde mu nsi y'omwoyo kyali nga kyaggwa nti wajja kubeerawo omukyala anaakola ki anayimuka. Tugenda okulaba Biden ng'awa omukyala ki Kamala teyayita mu kamyufu ye bamugamba bugambi nti gwe gwogenda oyimirira Biden n'agamba nze nkuwanzeeko eddusu kiringa President Museveni bw'anagamba Hajara gwe nkutaddeko emikono so tugenda okulaba nga omukyala bamuwanzeeko eddusu ng'ayimiridde nani nga yeesimbyewo ne Donald Trump. Tugenda okulaba nga kiri Prophet Elvis Mbonye yalaba emyaka 5 emabega nga kituukiridde. Naye kati nganze agoberera ebifa mu bwengula kintegeeza ki nti kasita kibanga mu bwengula kyo kisaziddwawo
tewali kisobola kubeerawo newabeerawo biki newabeerawo kuba tulabye emisango no gyayogeddeko gya Donald Trump bagezezaako okumuta naye nga kyamala dde okukola ki okulabisibwa mu bwengula. Okay, kankudde nga sinakujja wa Mr. Peter Mulindwa. Madam Hajara atunnyonnyodde nti mu bwengula ekyali mu bwengula emyaka 5 emabega kyali nga Donald Trump ameega omukyala okuva mu party eya Democratic Party atali Hillary Clinton. Nti okujjako nga mulabye obubonero buno awo Donald Trump alyoka akole ki akomewo nga president ku ntebe eya America era gundi ezo nezijja nezikola ki nezibeerawo. Mr. Mulindwa nga akatambi akolwa kite tukalaba akatambi okaina twakafunye twandilabye akatambi ako ne akagunda ka Hubert Angel ndoza tusobola ogendayo ku mukutu gwe naye twandilabye akatambi ako abatugoberera beyongere okukakasa nti mu butuufu waliyo abantu abalaba mu bwengula era okukyusa bino byolaba wano ku nsi weetaaga okuba nga olina ekisumulizo ekifuga mu bwengula. Tugende mu katambi. I saw something about the US because it was about the Democratic Party, that the one that stands in opposition to the Donald Trump Party, the Republican Party. I felt something that was strange. It was as if there was a feminine presence that was almost like the main influence over that party. And that feminine presence wasn't Hillary Clinton. I saw that, and yet I know there's good news for Trump. Abalabi baffe mukulikeeyo mu katambi. Akatambi mukalabye. Yesebo. Omusajja yayimirira n'ayogera nti emyaka 5 emabega atenze kinawunyisiza maso genkuyanga nenkuyanga z'abantu nga we bali nti emyaka 5 emabega ntono omusajja we mulaba obubonero buno bino bye bigenda okuddirira okusinzira kyalaba muki nsi ey'omwoyo nti etewaaliwo kukyusa kigambo ekyo n'abagezaako kutta omusajja nabo tebakola ki kubanga ekisumuzo kyali kikoze ki kifuniddwa era oyo afuga mu bwengula era n'amaliriza nga yakoze eki yafuze ne ku nsi. Donald Trump tumuyozayoza. Congratulations Donald Trump. Njagala gwali eyo nga tuggalawo show yaffe tuweereza obubaka ku message eyo. Program ejja kuddamu olwokusatu olujja tweyongera okuyiga okuzuula ebyama na okwezuula paati eri ku ggwe ey'omwoyo nti osobola okufugira ddala ekisumulizo wano ku nsi kasofuna ekisumulizo ekifabuga mu bwengula. Madam Hajara tusiibule. Tweyanziza nnyo okutulaba abalabi baffe tubeerayo buli lwakusatu saa 5:30 tusaba tubeeyanza okutweyungako ne week ejja mukama abe apeera omukisa. Peter Mulindwa. Abalabi baffe mwe bali kutulaba era twesunze obubaka bwammwe okwongera okutegeera ebyo bye mulabyeko mu nsi y'obwengula abamu ku mmwe tukimanyi nti nno mubimanyiiko naye n'ababadde abali mu kutambula olugendo luno naffe mwongere tuweereza obubaka ku ebyo bye tulabye naddala ebibadde mu katambi n'ebyo bye mumanyiiko ku bifa mu nsi ey'omwoyo. Mukama akutukumire. Nsigadde Jeff Geoffrey Sapwe ku programu yaffe enganze ennyo ebifa mu bwengula. Mukama abatukumire. Bye bye.